Libadde ssanyu jjerere mu disitulikiti y'e Masindi ku ttendekero lya poliisi erya Kabale Training School oluvannyuma lw'omubaka wa Amerika mu Uganda Scott Derisi okukyalayo okusobola okunyweza enkolagana ya poliisi n'eggwanga lya Amerika. Derisi bw'atuuse ayaniriziddwa abakungu ba poliisi ab'enjawulo okubadde omumyuka w'omuduumizi wa poliisi Asumani Mujenyi n'akulira ettendekero eryo Moses Kafeero. Oluvannyuma omubaka Derisi bamulambuza ebintu eby'enjawulo ku ssomero lino okubadde n'ekizimbe ekyakalina ekigenda okukola ng'ebibiina. Mu kwogera kwe yeeyamye nga Amerika bw'etagenda kulekeraawo kuyamba ba poliisi. The well-being of any community and to the building of a democratic nation. And that is your role. And that is why we invest so much time and effort in working with the police. Omubaka Derisi asimbye omuti ogw'ekijjukizo ku ttendekero lino. Omumyuka w'omuduumizi wa poliisi Mujenyi annyonnyodde ku nkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Kutadde wano Kijjula lwakuba mabegako Kijjula kyekifo kibaddemu ebizibu bingi, kirimu abantu bangi naye ate ng'awaddemu bamenyi b'amateeka bangi. Ate bo abasawo okuva mu ddwaliro ly'e Mukono Church of Uganda Hospital mu kibuga ky'e Mukono baliko obujjanjabi obw'obwereere bwe bawadde abasibe n'abasirikale b'amakomera e Kawuga mu kaweefube w'eddwaliro lino ow'okunyweza ebyobulamu mu kitundu. Obujjanjabi buno kubaddeko okebera akawuka akaleeta mukenenya n'okubudaabuda abakalina, okujjanjaba omusujja wamu n'endwadde endala, era nga buli muntu abadde akolwako kyeyagalire. Akulidde okujjanjaba kuno Stephen Mufuuwa agambye nti eno y'emu ku nteekateeka z'eddwaliro lino ez'okutuusa obujjanjabi ku bantu ab'enjawulo mu bitundu byabwe. Eno eri emu ku buweereza bwe tukola mu community nti tuba na outreaches ezigenda mu community ntitujjanjaba abantu bano kubanga mu mulamwa gwa church titwagala abantu abalamu okubeera mu church. Nolwekyo eddwaliro lyaffe eryo erya Mukono Church of Uganda Hospital twasazeewo okujja wano mu prison okuba ntitujjanjaba baganda baffe wano ne bannyinaffe abali wano mu busibe okubanga babeera n'obulamu obulungi. Ofiisa atwala ekkomera lino Mary Tamale agambye nti obujjanjabi buno naddala okwekebeza siriimu kirungi kubanga buli muntu amanya bw'ayimiridde, kiyambako n'okukyusa enneeyisa y'abasibe ne baba bamazeeko ekibonerezo kyabwe nga bazze mu bantu. Baba tebalina sitigima ate n'ekirala bakweka nnyo ebibaluma ne balowooza nti babaluka ate nga ekibaluma kiba kikwatagana na bulwadde obusobola okujjanjabwa ne buwona ne batereera ne batamusa emirimu gyabwe. Bano kitukolera bulungi kubanga omuntu ayinza okuweebwa ebyo yali ayitako buyisi nga tafuddeyo genda mu ddwaliro kufuna bujjanjabi bakumanya status naye kati prisons betuusa services zino kumpi omuntu n'amanya sero status waba mulwadde n'atandika treatment ate nga abasawo bakisuubizza nti singa oba otandise treatment ne bakuta osobola okugenda ku ddwaliro lyabwe n'obuwera client waabwe. Ibrahim Bwega ne Badru Kyewalyanga be bakusakidde eggulu lino ku Rwabukedde TV.